Ogamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba nkusaba ogyegatteko, kwotannaba gyegattako nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako. Kirala likinga video eyitibwa Kyayiti ye YouTube channel yaffe. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde ebyo ebigenda obbayamba okwejjanjaba amabwa. Amabwa munda mu lubuto wamu ne kungulu ku lususu. Okitegeera. Kakati tutandika nabyo. Mbadde njagala nkubuulira eddagala lye ngenda okufumba oba eryo lyenfumbye. Nga bw'olabamu kamunye, olabamu seziwundu, n'olabamu ngenda kusaamu n'omunnyo ogulabe, seremwali n'ekya kye bayita ekibwankulata, byonna mu ebiri. Kati kanjogere bulungi eddagala lino nga ndisengese bulungi nnyo litegeere eririmu. Kati ekyo kiyitibwa seziwundu ekyo. Kati kandisengeke bulungi nnyo ebirimu. Mulimu seziwundu owulya bulungi, ne mubaamu kamunye, omunnyu, sere, ekibwankulata. Eddagala lye ntadde mu seffuliya omwo, okitegeera. Kamunye yoyo gwe nkutteko, yoyo kamunye, ndowooza omutegeera bulungi nnyo, okitegeera. Njagala ndikuddire bulungi oliwulire bulungi nnyo. Mulimu seziwundu, kamunye, omunnyu, sere wamu ne ekibwankulata, okitegeera. Ebintu bino byenfumba oba byengenda okufumba bijjanjaba mabwa. Bijjanjabira nno ddala ebya siriyasi amabwa. Ng'ovudde mu bino simanyifu na ssere omutonyezeewo, wano obeera okoze ekintu ekituufu ekigenda okujjanjabira ddala. Singa obifumba bw'otyo nga wembyogedde n'obissaamu byonna, okitegeera, oba mwebiri omwo, okitegeera. W'obifuna teekamu ogulaba munnyu, olina okusaamu omunnyu omusaamusaamu. Ekyo kye bayita ekibwankulata, ekyo ky'olaba ekyo kyekutte mu ngalo, kibwankulata. Ate oyo kamunye. Oyo kamunye taddemu n'omunnyo omusaamusaamu. Kati oba ogenda bifumba ng'ogenda obeera olina okubyekozesa ng'oweenyiga wamu ate n'okunywako. Kati tutandike bulungi bwe tuti. Funa bulungi obikuŋŋaanye bulungi nnyo nga wembyogedde, biteeke mu seffuliya nga wembitaddemu. Oyiwemu amazzi amasaamusaamu n'omunnyo, teekawo mutini nnyo, toteekawo munnyo mungi. Womala teeka ku kyoto otokose, bitokose. Omala obitokosa biggyeeko, iwako mu bbaafu, teekako mu bbaafu, otandike okunyiga owali amabwa. Nyiga owali amabwa. Oba ofunye akisidenti oba kiki, oba weetemye oba okoze eki, bigenda kujjanjaba. Nyiga awo wennyini ku bbwa kwennyini mw'oba onyiga mu bbwa. Nyigawo mpola. Omala okunyigawo, teekako ne mu kikopo onyweko. Kiba kikuyamba buli woonywa obeera onyiga munda, ojjanjaba munda ne kungulu. Olunaku kikola emirundi 3. Nyiga ku makya mu ttuntu ne kawungeezi, era nga bw'onywako ogenda kukala mangu, ebiwundu ebyo biwone mangu mu bwangu, kubeera eddagala ly'olaba liri siriyasi, liwonyeza ddala. Kati waliwo abakyala bano abazaala, eddagala eryo ly'olaba balikozesa okwenyiga wano baluyita lukendo. Babeera bamusaze okunyigawoko n'okunywako munda, kuba abeera alina okwenyiga kungulu ne munda. Oyo omukyala abeera akweseza eddagala egganda ng'ayagala okwenyiga ekiwundu okukala amangu, bakozesa eryo, okitegeera. Nga bw'obirabye balikozesa bulungi nnyo, n'alikozesa mu mitendera emituufu, atereera bulungi nnyo, olugendo lukala mangu, okitegeera. Ekirala, singa obeera olina mu lubuto kale nga teweewulira bulungi mu lubuto, osobola olinywako ne weeyoza bulungi mu lubuto. Kuba byoza mu lubuto, kamunye oyo, ekibwankulata, byoza bulungi mu lubuto nnyo, oba tugiyita emisuwa. Byoza bulungi mu misuwa n'otereera, okitegeera. Ekirala, okukwata ekibwankulata ekyo nga bw'okiraba n'okiyenga mu ngalo nga bwe mbadde nkiyenga. Womala okiyenga, ddira amazzi ago agavaamu ganyigire ewali ebbwa. Amazzi ago nga bw'olaba bw'otyo, ganyigire ewali ebbwa bw'otyo, ogende ng'ogateekawo nga kibisi, nga bw'okirabye kibadde kibisi, kiyengere mu ngalo. Omala okiyengera mu ngalo, amazzi ago agavaamu ganyigire ku bbwa, owali ebbwa ku lususu. Ogenda kukala bulungi nnyo, ebbwa liwone bulungi, okitegeera. Ebyo ebintu nga w'obirabye birungi nnyo mu kujjanjaba amabwa. N'oba ofunye akisidenti ng'eri etya, gwe teekawo singa onaaba tosobodde genda mu ddwaliro. Okimanyi nti wabawo omuntu eggaali kwekuba n'abeera ewaka n'abeerawo nga tagenze na mu ddwaliro. Kati waba tasobodde genda mu ddwaliro, mukolere ebintu ng'ebyo, abinyweko, yenyigeko,
wamu ateekewo n'okuteekawo nga bwe nkugambye nti ekibwankulata kyo ofumbako n'olekawo n'ekibisi kiyengere mu ngalo ekibisi kyoleseewo. Omala okwoza ku kiwundu kyo nyigirawo ekibwankulata ekyo bulungi nnyo, ogenda kukala kikolera ddala bulungi, kigenda kuyamba okukala. Okitegeera, nkugambye nti eddagala ligenda kuyamba kujjanjaba ku biwundu munda mu lubuto wamu ne kungulu. Okitegeera, ekyo bwe kityo bwe kiri. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayite, gyegatteko likenga vidiyo ebyo by'olabye bijjanjaba mabwa wamu n'okweyoza mu lubuto oba okwoza mu misuwa, okutereera olubuto oba mulimu ki nga lukuluma buli kaseera lukuluma, osobola okukozesako ku ebintu nga bw'obira bifumba n'onywako mpolampola, ogenda kutereera. Okweyoza mu lubuto ogenda kweyoza bulungi nnyo mu misuwa gwe omukyala, oddewo otereere, ojja kutereera bulungi nnyo singa onaaba obifumbye bulungi nnyo n'onywako, kijja kuba kikukolera bulungi. Kati n'oba totaddeemu munnyu era kiba kikukolera. Omunnyu guno gukola nnyo kuwona alina amabwa. Omunnyu ogwo ate era n'oba gutaddemu toteekamu mungi, teekamu mutono. Okitegeera, kati n'oba totaddeemu munnyu naye n'ofumba biri ebisigadde bigenda kwoza bulungi nnyo mu misuwa, oba okwoza mu nseke nga bwe mukyogera, bijja kuba bikuyamba. Mwebale kubeera ku channel yaffe, goberera ebintu ebyo nga bwe mbyogedde, bigoberere obifumbe obikozese, bigenda kuwonya, ogenda kutereera bulungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.